Essula ya 2. Mu mwaka Talutani mwe yajjira Asudodi, Salugoni kabaka w'e Bwasuli bwe yamugaba, n'alwana ne Asudodi n'akimenya. Mu biro ebyo Mukama n'ayogera mu Isaaya mutabani wa Amozi nti, genda osumulule ekibukutu mu kiwato kyo era onaanule engatto yo mu kigere kyo. N'akola bw'atyo ng'atambula bwereere nga talina na ngatto. Mukama n'ayogera nti, ng'omuddu wange Isaaya bwe yatambulira emyaka 3 obwereere nga talina na ngatto, okuba akabonero n'ekyewuunyo ku Misiri ne ku Kuusi, bw'atyo kabaka w'e Bwasuli bw'alitwalira ddala abasibe ab'e Misiri n'abo abagobebwa ab'e Kuusi, abato n'abakulu nga bali bwereere nga tebalina na ngatto, n'amatako gaabwe nga tegabikkiddwako okukwasa Misiri ensonyi. Era balikeŋŋentererwa balikwatibwa ensonyi olwa Kuusi essuubi lyabwe n'olwa Misiri ekitiibwa kyabwe. N'oyo atuula ku ttale lino ery'ennyanja alyogerera ku lunaku luli nti, laba bwe lifaanana bwe lityo essuubi lyaffe gye twaddukira okubeerwa okulokoka eri kabaka w'e Bwasuli, naffe tuliwona tutya ffe?